omuyizi wa mobs afudde oluvannyuma lw'okukyalirwa girlfriend yamukyalidde muganda wange mu nkola y'emu nga Dr. Spire bwe yafudde oluvannyuma lw'okukyalirwa ekiwala ekijuujulu mu loogi. Munnange naye bw'atyo omulenzi afudde wali mobs, era bino bitwala butereevu ku Dr. Spire omugenzi, nga era ono kigambibwa okuba okusinziira ku information gye tufuna okuva mu mwana muwala atugamba nti baamuwa akalabo bwe yakyalira dokita yamuwa akalabo. Wabula ate ne twongera okubeera nga tumanya ebingi newankubadde nga waliwo okwegaana, naye munnange okusinziira ku bye boogera, oba oli otayagala kwogera boogezi nti nyokesaawa yasse n'omugenzi kwegamba akirabanga ngendereko ekisiraani ekyo nti omuntu yankutu. Kakati munnange obugagga wano e Uganda olaba omuntu nga mugagga nnyo naye bw'afa anti baga nti omuntu bw'afa agenda n'ebintu bye. Kakati munnange kampani eya Aponye bw'etyo munnange eri kukikkirira oluvannyuma lwa nnyini y'okufa. Naye bino birimu abanene munnange, tegudde yokka, era byonna wano mu mboozi yaffe eno. Era ku nsonga eyo we tusinziira okubeera nga tunokoddeyo ebigambo bya muganda wa General Museveni ayagala ekifo mu bukulembeze bwa NRM, yatukakasiza nti ali jobless, talina mirimu. Nkugambye nti Aponye kampani egwa naye nga birimu abanene. Kakati munnange era waliwo muganda wa General Museveni ayagala omulimu, agamba nti nno ye ali jobless. So nga ate eno opposition bo bali mu kusoma tebagenda kukaaba. Bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Kakati munnange Joel Ssenyonyi bo bali mu kusoma, bano bannaffe bali mu kwagala bifo basobole okubeera nga bafuna emirimu. Kakati munnange embeera bw'etyo bw'eri yabonkenke bwe nnyini. Oyinza okugamba nti omuntu alimba naye ate nga talimba, kituufu ali jobless. Ate kasokedde nga bawamba buyinza naye ebirombe byaggwayo ebya gold, tuga gold akalidde n'ebirala. Kale munnange tukire bwe tutyo okubeera nga tutambula essaawa eno, era ndowooza munnange tutandikirewo, teri yadde okulaazalaazaamu yadde ne kasekendi akamu. Tutandikidde mobs, omuyizi afudde oluvannyuma lwa girlfriend okubeera nga munnange amukyalira. Kati enfa eno munnange kati bw'etyo erabika yeeriwo era yeeriko ate ng'eruddewo nti omukyala akukyalira oba omuwala ekijuujulu ogenda okugira kuti safaari kawogo na muzigo okusiibula, asiibula na bulamu bwo. Ekyenjawulo ekiriwo nti oba oli awo aba talina kyakukoze, kale abeera alina kyakukoze, kubanga muganda wange abeera akukamudde naye nga kigambibwa okuba nti bano babeera bamize ebiragalalagala, bigamba okubeera nga bafuna amaanyi g'ekisajja. Oyinza okwebuuza nti omuvubuka omuto afa atya? Talina maanyi ga kisajja. Munnange lumu mba njogerako n'omusawo n'aŋŋamba nti kyewuunyisa, abavubuka abato bagula nnyo maani power, bagula nnyo maani power. Kaleega mmundu bwe twogera ku maani power oba amakerenda ge bamira ago bagayita amakerenda ge bayita kaleega mmundu. Kati munnange agenda okookinga bw'ati n'asigalirayo mu coaching era okukakkana nga amaanyi ge gasobodde okubeera nga anoonya ameewoli gamututte. Kakati munnange enfa efaanaganako bw'etyo, era tetunnafunayo okwo afa nga si kijuujulu kye kimukyalidde. Baana bawala bato be babeera babakyalidde ndowooza babeera suicide mu mbeera eyo. Ne tetunnafunayo nti ono akyaliddwa omukyala wa myaka 35, 6, 37 oba 40 zali tayipu mbwa ate bamukanudde n'afa. Babeera beepikira bwana buno buwala buto. Muganda wange
kyokka ate butandise n'okutta abavubuka banne waabo. Kiki ekirigenda mu maaso? Amaanyi gakendeera eno gadde eno, agaava eno kwegamba gadde eri, gasala gadde eri. Kati munnange ono muyizi Makerere University Business School MUBS, ayitibwa Alvin Nyanja. Alvin Nyanja bw'atyo munnange yafudde mu ngeri etategeerekeka oluvannyuma lwa girlfriend we okubeera nga amukyalira. Kino nno munnange kireetedde poliisi okubeera nga enoonyereza, era nga bo initial report bwe batyo babadde batambulira ku suicide nti yajje mu bulamu. Naye kati gwe musango tugusale tutya? Tugusale tutya? Overdose ki? Why I say overdose? Kakati munnange bino byabaddewo Lwakubiri akawungeezi wali Embuya Nakawa Division Kampala. Nyanja munnange abadde apangisa ku apartment awo ku luguudo oluyitibwa Ismail. Kakati munnange poliisi egamba nti omugenzi bamusanze ali mu mbeera mbi ng'ataawa mu ruumu ye, ng'ataawa nga bonoga nti ava kudduka misinde emiwanvu oba marathon oba kale ava kudduka misinde gya mbiro. Nikireka ndowooza giba gya kafubutuko, emisinde egy'akafubutuko munnange, oluvannyuma lwa girlfriend we okubeera nga yamukyalidde. Nga girlfriend ono amanya twagategedde ye Eunice Birungi, era nga naye muyizi wa MUBS. Kakati oluvannyuma bw'atyo munnange yalangiriddwa nti afudde, yafiiridde mu kakiriniki ak'okumpimpi awo, bamuddusiza mu ngeri ya emergency. Kati Birungi ye yasembyeyo okubeera nga alabibwa nga ali ne Nyanja. Bwe basembyeyo okubeera nga bwe basembyeyo okulaba nga ali n'omugenzi, era nga yakwatiddwa oluvannyuma lwa incident eyo okubeerawo, era bw'atyo n'abuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo ba detectives. Munnange newankubadde omuwala ono yateereddwa ku police bond, kigambibwa okuba nti bamutadde lwa nsonga nti babadde balina okumuleka ataatula ebigezo bye, kubanga munnange bonna babadde emisinde gya kafubutuko, ye n'amalako munne emisinde oba oliawo yagimazeeko, naye kwegamba nga entunnunsi zikuba nnyo. Waliwo akatambi ke nakunyumizaako juzi wano ku TikTok, oddoboozi olwani yanjogera ng'agamba nti ye simanya, naye Gashumba yagamba butombuulira simanya biki bututuuseko ntikko, ffenna twatandikidde kumu, kakati gwe wadde okola ki? Wona akatambi oli kagamba ye takyemenya nawe yase dakiika y'emu oba bbiri. Kwegamba oba oli awo munnange bye tuyinza okutuuka awo, kubanga muganda wange emisinde gya kafubutuko kirabika, naye oba waliwo omusanga awo, kubanga kiba kitegeeza nti ono simanyi ng'egyenza kubufuleminga mukamala okugulowooza. Naye byannaku kirungi ono bamukutte Birungi, era ayambako mu kunoonyereza. Badetective bwe batutegeezezza. Kakati okuteebwako nkugambye nti bamutadde ku police bond, era nga tannaba kubeera nga kwegamba abeera off hook. Poliisi erina okuba nga ekyanoonyereza ku nsonga eyo. Bamutadde genda kukola bibuuzo, kubanga bayinza omukwata munnange ne bamusiba, ne bamusibya okukola ebibuuzo, so nga ate munnange ate naye bw'okitunulamu ennyo talina musango. Bwe tutyo munnange tuli Jinja Road Police Station, era nga eno omusango gye gukwasaganyizibwa, era nti baasose ku reportinga ku police post eya Nadiope Police Post wano mu Kampala Metropolitan Police, era nga okusinziira nga Police Deputy Spokesperson Luke Owesegire bw'atutegeeza, yakakasiza natugamba nti ba officer bagenzeyo mangu mu ngeri ya emergency, after emergency call ne baripotinga, naye bwe batyo bagenze bonga kugamba bagendedde ku suspected suicide. Kakati munnange
ekyomukisa omubi ba officers oluvannyuma babategeezezza nti munnange victim yabadde amaze kubeera nga afa oluvannyuma okutwalibwa mu ka clinic health facility yabaddewo okumpi awo era nti baamuddusizaayo nga biwala ttaka. Kakati bye baazudde mu kusooka byabadde bitya? Bagamba nti okufa kw'omuvubuka ono kuyinza okuba nga kulina akakwate okubeera nti babadde balina obutakkaanya mu mukwano gwabwe ababiri bano ba students ndi police bwetyo yamaze okubeera nga ekitegeera nti babadde balinawo ongoing issues. Kati ndowooza oba omuwala yabadde agenze kuzimaliriza oba babadde musobola okuba ne issues naye nga tezibagaana ate kugenda mu wayase nga tezibagaana. Kati ate musobola okuba ne issues nti oli yabadde amize Viagra kubonereza ono, sikitegeera kubanga basobodde okubeera bombi era eggolo kibi nnyo baganda bange, kibi nnyo. Tigolo yanyodde akatimba ne bakayuza tugambe bwe tutyo. Kakati munnange Shamim Luwamo yategeezezza ono nga Irandiredi owa Nnyanja yategeezezza ba investigators nti birungi ye mugenyi yekka eyakyadde mu kaseera ako. Mu kaseera ako omugenzi we yafiiridde ye mugenyi yekka eyakyadde. Abayizi bwe bati munnange omubbizi wali bagambye nti bannange kino nga tekitegeerekeka tebigattagatta kuba Nnyanja munnange kale mbuya kituufu nti abadde nga emotional ye muntu eyeekuulakuulako waya Nnyanja mbu naye okwetta kiri unfair mbu kyabadde tekiriiyo tiyinza okuba teyeeyimbyemu muguwa nti oba anywa obutwa naye yamize obaolyawo okirenda ndowooza engeri gyali emotional oba gyabadde emotional agaka bamukubira jangu oba tetumanyi. Kakati manyi abaana abato oba abasajja balina endowooza zaabwe endala nnyo. Oyinza obalaba ng'abaana abato mu bintu ebimu naddala kasa kiba kikwatagana ne wayase. Omusajja awo kati nze mba mwambula ekitiibwa kye era mba mulabira ku level ya mwana ayavula. Kasita kituuka ku wayase asobola okuba n'alowoolereza ebintu bingi kaleka mumirira kakase ajja kuntegeera kumbe bw'ogeepikira muganda wange gwe weepikira mubuuze Poojo Bukafeero. Kaakati munnange bw'atyo yaziikiddwa Nnyanja yaziikiddwa Lwakusatu e Kalungu mu Kaliisizo district. Kakati munnange okufa kwa Nnyanja kuno kakati kwakubiri mu ngeri eri suspicious Nakawa division era nga mu nnaku nnya zokka ate nga Kwakusatu mu wiiki era kwegamba bwe twogera ku ggwanga Kwakusatu mu wiiki naye mu division eyo Nakawa kwakubiri mu nnaku nnya zokka. Kati ate bwe tugattako okwa Dr. Spare Kwakusatu mu wiiki era munnange abantu ne batandika okubeera nga beebuuza nti kiki naye nze ntera okubagamba nti munnange wano Uganda ebintu bigwawo mu sizoni kakati abantu bafiira mu kisaawe. Kati ate era munnange amawulire gatugamba nti June nga 29 omuwala w'emyaka 28 omukyala w'emyaka 28 era nga ono erinnya yabadde Shamia bw'atyo yafudde naye mu ngeri etategeerekeka mu motel emu mu kinaabiro wali e Butabika era nti eno yabadde munnange naye agenzeeyo ne fiyanse we okumalako ekiro sayidi zeeyo era Anthony Beebwa ye yabadde fiyanse we. Kati Beebwa yakwatiddwa nga bwe banoonyereza titumanya ate awo kyabadde kitya kuba kyabadde kikyuseemu kakati munnange nga wakayita just wiiki munnange gynecologist Dr. John Bosco Spear Kiggundu naye munnange yasangiddwa ng'afudde mu guest house
Wakiso district wali erubowa. Kakati ate munnange era mu mbeera y'emu twongedde okubeera nga ate tutegeera Dr. Spears Kigundu nti ono yawadde omuwala Mbabazi yabadde agenze okubeera nga amukyalira mu guest house we yabadde bw'atyo munnange nti yabadde amuwadde akalabo. Yabadde amaze n'okubeera nga amuwa akalabo. Kakati munnange jjukira omuwala yabadde atugambye nti ate yagenzeeyo mbu yabadde appointment n'ebirala, naye twongedde okubeera nga ate tutegeera ebirala. Ntujjukira munnange bakubuuzizza ebibuuzo bakugambye yogera amazima gegenza okubeera nga kukutaasa bwokka, kati bino ebibulimba biveeko biyinza okukuteeka mu musango gw'otamanyi. Kati munnange omuwala bw'atyo n'asumulula. Waliwo omutume yagambye nti bannange mwali badde mulekeraawo okubeera nga mupublishinga ebintu bwe biti kubanga bino byongera kubaanika. Naye Dr. Spears Kigundu munnange gwe tumanyi obulungi ennyo, respected gynecologist akola ku nsonga z'abakyala era nga ono ye proprietor owa Henrob Hospital. Munnange yawadde omuwala ono ka special gift akalabo, n'amuwa n'akacupa ka perfume. Akalabo kabadde kakacupa ka perfume. Munnange mu ddakiika ezo entonotono Dokita ntandaba okubeera ng'afiira ekajjansi. Kakati munnange ng'amaze okubeera ng'akwatibwa okunoonyereza poliisi esobole okubeera ng'ekokola. Munnange okusinziira ku police deputy spokesperson Luke Owesigire nti omukyalo ono baamukwatidde Seeta Mukono district ne bamutwala e Kajjansi police station. Kakati munnange ba detectives bongera okubeera nga batubuulira biki bye baafunye mu mukyalo ono. Omanyi sometimes nyinza okuwagira police okufulumya information bwetyo olw'ensonga nti jjukira nti kati ebintu bino birimu ebyobufuzi, abantu babivugira mu layini yaabwe yabufuzi. Kiyinza okuba nga munnange tekiri mu byabufuzi n'ate batayitekamu ebyobufuzi. Kakati oyinza kugamba nti bagenda kumuta kubanga muwala w'omunene. Muwala w'omunene naye kakati singa tebatubuulira tebadisclosinga kiba kitegeeza nti babeera bamubikkiridde. Kakati ebyo byonna biri awo. Poliisi sources zayo zigamba nti nno omukyalo ono nti yamanya Dr. Kigundu okuva 2018. Kati bagamba ali mu early 20s. Tegeeza 2018 yalina emyaka emeka. Mbu yali awerekeddeko sister we ku Henrob Hospital. Dokita bwe yamulabira. Kati bw'aba ali mu early 20s aba yalina emyaka emeka. We yamulabira kitegeeza nti bino 2025 kati 2018 awo bwe baalabaganira. Kakati munnange nti baasigala bali mu contact okumala emyaka paka munnange June nga 22 lwe yamusisinkanye mu guest house era nti bw'atyo agenda okuvaayo ng'oli munnange zembu yagenze kunda. Kati bw'atyo yategeeza ba detectives omuwala ono nti bwe yayingidde mu room mbu yasanzeewo ecupa 2 ez'amazzi ne juice. Yasanzeewo ecupa 2 kitegeeza emu y'amazzi emu ya juice. N'asangawo ne HIV testing kits. Zaabaddewo oluvannyuma dakiika 3 nga bali bombi 30 minutes nga bali ne Dr. Kigundu. Mbu Dokita yatandise okubeera munnange ng'afunamu obuzibu mu kussa 30 minutes. Kati ye n'alowooza nti oba oliawo nsimbu n'asooka abeerako naye Dokita nga tali kavalinga ayongera kwesika. Munnange omuwala kye yakoze mu kaseera ako ng'apanikinga n'afuluma. Kati ate najjukira nti babadde bamuwadde akalabo ka perfume n'addayo akanone Dokita ke yadde amuwadde. Kati era yamusanze munnange yamusanga ali awo yeebase nga kwegamba teyeenyeenya naye nga yeebase.
n'agezaako munnange okumukubira essimu oluvannyuma ng'omuwala amaze okugenda agezaako okukubira dokita essimu naye essimu ze nga tezikola ki teziddibwamu kati kiyinza omuseevinga kubanga omuntu gwe wawasa ate oba okubira waaki bwe kiba nga kituufu ddala yagezezzaako mukubira ku ssimu ye naye ate era omuntu asobola okipulaaninga era nga nja mukubirako ate banaalowooza batya nti ate omufu genzise mmusise naye mu ngeri eno kati twogera ku ngeri endala ate this is not oba mada kale yinza okuba mada case naye kwegamba gy'oyingiddemu nga just kiringa bw'onoogamba nti mubadde mulya mmere ne bagikuwa naawe n'olya n'ekutuga kakati munnange nti ebifaananyi okuva ku CCTV ne phone records zonna zaakakasizza nti ye mukyala eyasembayo okubeera ng'asirikana Dr. Kiggundu era okunoonyereza munene okubanga kugenda mu maaso kati ebyo byatubuuliddeko omukyala ono bitumanyi kati saawa eno tugenda munnange twongere okubeera nga tukakasa naye nga Dr. collapsed on duty kyetuyinza okugamba nga gynecologist kibi nnyo kubanga kati amawulire ngaago ku famire yo teebereza ofudde ate famire y'amawulire taata yafidde mu loogi bannange ebintu ng'ebyo biba bibi nnyo kaakati ate eyo nga tumaze okubeera nga munnange tuvaayo tugende ku kampani eya Aponye kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'afa atera okufa n'ebintu bye kakati nerabika ye end of an era Aponye group munnange betekurashinze myaka ebiri oluvannyuma nga Tycoon Nyegamehe amaze okubeera nga afa jjukira yafiira mu kabenje ku luguudo lw'Embalala oba Kabaale eyo munnange gye yafiira kakati munnange oyinza okugamba nti former industrial giants Aponye group bano munnange officially amawulire galaga nti bamaze okubeera nga bagwa bamaze okukolapsitinga oluvannyuma lwa myaka ebiri munnange oluvannyuma lwa okufa okwekibwatukira ogwa founder Apollo Nyegamehe kakati munnange bano munnange babadde ba key players ennyo mu agro processing manufacturing wamu ne manufacturing wamu ne real estate kakati group eno bwe batyo bali mu kye bayita asset liquidation okusobola okubeera nga basasula amabanja amayitirivu ennyo bali mu kutunda byabwe bali mu kubatunza ku kifuba tunda kino asasula amabanja tunda kati muganda wa kusinziira ku public notice eyalirizingiddwa AF Mpanga Advocates okukosa n'ebyobugagga ebirala wansi wa Aponye group byonna munnange bali mu kubyokishoninga era ebimu byatundiddwa dda kakati muno mulimu estates emakindi wali Nalukolongo grain factory wamu ne manufacturing plants Masaka ne Mubende amakolero Masaka ne Mubende kakati mukongerezaako bagamba okuba nti aba Crystal Advocates bano be bakwasaganye n'omulimu be bakwasiza omulimu gw'okutunda balina okutunda quality polybags factory eno nga munnange ebadde nkulu nnyo mu kukola packaging business eya kampani eno nayo bakola ki bwe batyo munnange bagitadde ku katale already ne wetwogerera eyinza okuba nga munnange yatundiddwa dda kakati Nyegamehe Apollo bwe twamanyanga Aponye yazimba business empire eno okuviira ddala ku scratch naye bingi nnyo bagamba ebyogerebwa bagamba nti mu July 2023
omwami ono munnange yafa mu mmotoka emyezi wuliriza emyezi mitono nnyo nga gyakayitawo nga yakafa. Kati mutabani we eyamusikira kigambibwa okuba nti yawambibwa. Wuliriza yawambibwa ba security operatives oluvannyuma lw'okugaana okubeera nti nno yali agaanye okuwaayo sensitive oba company documents empapula za company ez'enkizo eri abanene mu gavumenti, abanene ba powerful individuals, era nga kigambibwa okuba nti nno bano baali babugiriziddwa oba nti amaanyi nga bagajja political influence, kwegamba nga balina abanene mu byobufuzi wano abatanyenyezeka nti omwana ono baamuwamba ng'emyezi mitono nkitawe kyajja afe, era nga baagala abawa empapula ezimu ez'enkizo ennyo eza kampani za kitaawe Aponye. Kakati munnange era kwegamba nti ye okufa nga Nyegamehe Nyegamehe mukyavaako munnange okuleetawo kwegamba leadership vacuum, era nga munnange nti abaasigalawo n'oba n'omusika yenna gwe baalekawo baali bamunyooma, kugamba nga bali munnange abalindirizi bwe tumanyi obulungi baali bamulindiridde, era olwafa ne bamuwamba ne bamutwala ne bamuggyako empapula ne bakyekola. Kaakati munnange bagamba nti ng'oggyeko internal wrangles enjawukana bo nga bo mbu tewaaliwo kugamba oba oli abusika bulambulukufu, mbu waaliwo amabanja mangi nnyo, ate nga n'ekirala nti n'akabega akaali kateekebwayo nga ye omugagga yennyini akyaliwo okuva eri top government circles nako munnange kaali kavuddewo. Kiba kitegeeza nti bano abaana baasigala mu bbanga, era nga omusimbi omuyitirivu ogwo nga luwa bagwetaaga, bwe batyo ne bakola ki? Ne bagunyaga. Aponye Mukyega bali baki temuli birds of the same feathers nga bw'olaba Mpuuga ne gundi ne alien skin munnange temubangako. Kakati munnange tamala mirundi yayogera ku kintu kino omugenzi, era n'alabula Aponye group n'agamba nti eno Buckingham State House ensonda mu State House naye bwe twakiraba nti kakati support yali edryinze up, kitegeeza nti ebigambo bya Tamala emirundi bwe bityo bimaze okutulaga nti collapse was inevitable, era kampani neegwa. Kakati ekibi ekiriwo nti ku sayidi ey'abantu nti Aponye abadde abo abantu bangi nnyo emirimu mu factories ze, offices ze. Kakati future yaabwe essaawa eno munnange nayo eri awo mu balance, tetumanyiwa ddala kigenda mu maaso kubanga families nnyingi zibadde ziyimiridde ku kampani eno eya Aponye. Naye nze nsiiba neewuunya gavumenti ya General Museveni mugenda ne mugiwaana Museveni, naye Museveni tasaakuseevinga. Kati ba Aponye gujja okwebuuza nti lwaki bantu tebabaseevinga, singa abadde mulala usanga baali mu saving. Kati nga bw'olaba olw'oku baagiwa ssente. Kati n'eno group of companies eya Aponye baali badde bagiwa ku ssente nesobola okweseevinga, naye kati kampani zonna zigudde, BMK zimwe n'endala zonna ezaba indigenous. Kati munnange Aponye okugwa nga business empire gizimbidde ebbanga ddene olw'okuba tewabaddewo proper leadership na planning, era nga business z'Abafirika bwe zibeera. Kino nno munnange kyongera okulaga nti ne NRM kijja gituukako, kubanga jjukira nti kino kiri mu nsawo zaabwe. Museveni nga bw'olaba DP, FDC zimwe BMK, kati Museveni NRM ye ejja mudibirira, ajja kufa nayo ye twakimuteekako dda, ajja kufa nayo. Era ndowoozaawo bonna abalowooza nti bwe basinziira mu gavumenti eyo okubba abantu n'okuzikiza
abo bagagga bannaabwe baga nti ne mu kwagala n'omuntu ebintu byamu si byangu. Wano muwala wa BMK yayogera agamba basebalamu abo si bangu. Kakati munnange ebintu bino biwanvu, ebintu biwanvu, naye nga munnange kitalo nnyo apoonye munnange yafa ne kampani ye, naye oba oli awo yandibaddewo, naye munnange abasajja bano ogwo musimbi babeera bagwagalako. Kakati mu bubbi obwo nga bwe tubulaba, kati ate n'oba mawulire ganneewuunyisizza ennyo nga muganda wa Museveni atutegeeza nti ye ayagala ekifo mu NRM, kimulwanya okubeera ng'afuna ekifo mu NRM mu kubanga ali jobless, talina mulimu. Kakati talina mulimu, anoonya mulimu muganda wa Museveni. Kyokka ate Robert Kyagulanyi Ssentamu tukakasa n'atugamba ekirombo kitaba kya Sodo kibiira kya gundi kya Anenzeyire, simanya baani abo, Muhoozi yaani, bonna babyegabanya n'abazzukulu. Kati kyewuunyisa nti Gold bamusibe bamuwazeeyo, kubanga tolina wongamba nti talina mulimu. Kati munnange Museveni Yoweri Kaguta bw'atyo ali ku pressure oluvannyuma lwa muganda we Cedric Nzeyire Kaguta. Bw'atyo munnange yavuddeyo n'ayogera nti ye ayagala okubeera ng'avuganya ku kya National Resistance Movement NRM Vice Chairperson, position ye ajagala eya Western Uganda, akyagala. Kakati statement eno Nzeyire bw'atyo yagambye nti essaawa eno talina mulimu. Kati bw'afuna ekifo ekyo akirabanga akakisaako okubeera ng'amaze okubeera ng'afuna omulimu. Okubeera ng'afuna omulimu, tinajja kuba afunye omulimu yetu zino gy'awadde, kyandiba nti basali musale nabo bano babeerera. Kiki ekiri awo? Oba kutulimba, kubanga n'okulimba nako kubeera awo, n'obutakkuta n'omululu. Kakati ono abadde akolanga NRM chairperson owa Kiruhura district, yazze nga ayagala Julayi nga 2025 ayagala constituency ku NRM Central Executive Committee SEC position. Currently essaawa eno erimu ekifo, erimu Dr. Collins Barry Omunsi. Era kati Nzeyire bw'atyo ng'agamba nti akoze kinene nnyo mbwe ekiruhura eyo 2021 Museveni yasobola okufunira obululu Museveni obululu ebitundu 99 n'obutundu 8 ku buli 100. Era nga munnange akiraba nti singa abeera ataaweereddwa ekifo kino, naye ndowooza akasente sayidi zeeyo tekamala, ekifuuka tayagala kineneneneko. Kakati era nsuubira okuba nga ajja kukifuna, kubanga jjukira nti bali omunsi talima Kambugu na Muhoozi nakikati awo, ate mpozi nga talima Kambugu naye naani na Muhoozi, ndoba anko naye nga tebalima Kambugu na mutabani we. Naye bw'abanga balima Kambugu ekyo yakimaze dda. Kakati bw'atyo ng'agamba ayagala mulimu. Kati ekyo nekireetedde okubeera nga kitukakasa nti munnange famire ya Museveni bwetyo muganda wange erabika eyagala kubeera nga mu kintu mweri yonna, era patronage baagala bagikwasaganye. Kakati abantu bangi bakyogeddeko, comments za Nzeyire zibaleetedde okubeera nga boogera, naye nze nga nze sikyewuunya, kubanga government system bwetyo bwekola. Eyagino Museveni bo balaba office nga ez'okufunamu ssente buli kamu. NRM ekulembeza bammemba ba family ne ba allies, ate ne ba allies balina okuba nga munnange they are of the same feathers, okuleka abo abatono be bawaawaako okubeera nga babayambako okubanywereza mu buyinza. Kakati ekyo kyongera okubeera nga kikulaga nti kati kampani ng'eyapoonye still bajobless bangi, oba oli abo abatakkuta bangi, kuba si buli muntu talina kubeera mu gavumenti. Kati Nzeyire ne bw'ayingiza ebintu wano mu Uganda nga tasasudde emisolo ku sisitimu eno eya Gen. Museveni, teri amukuba ku mukono. Naye wuuyo akulaga nti talina mulimu.
Ssenyonyi yatikiddwa. Ojja okwebuuza nti bano tebakyalinawo chance esoma oba oli awo kufuna mirimu nga bagamba bagisaanidde, kubanga kati abaana kati nga mu opposition bo bweyongedde okubeera nga basoma. Jeno Museveni naye kennyini alina pass degree, bafamily members be byebasoma tetubitegeera, muhoozi tetubitegeera, bani bonna bali tetubitegeera. Kati bano abalala baakola biki? Bamanyi Sali Musale oba yali yakoma mu kiseniya kitu najja ne yeeyongerayo bw'atyo n'akola ki? Oba senior 4 n'asoma naye ebirala okusobola okubeera ng'afuukako minisita. Naye munnange eno bo abaana bafuna qualifications ezisobozesa okubeera nti nno zinaabayamba okubeera nga bakulembera eggwanga lino. Era leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi bw'atyo yamaze dda okubeera nga ayongerayo emisomo era n'agikuba olukumu mutwe oluvannyuma lw'okubeera nti munnange yatiikiddwa masters degree in organizational leadership and management okuva wali mu university eya UCC, Uganda Christian University. I think wekiggwayo bwe kityo. Kati munnange Ssenyonyi bw'atyo munnange nga amaze okubeera ng'akuba emisomo olukumu mutwe, kino si ye yekka akikoze, n'abalala bonna tubadde tujja tubalaba nga babatikkira basobole okubeera nga batuukiridde. So nga bannaffe abalala bo ebifo bwe batyo ate baabifuula mirimu. Kakati okuweereza abantu twetaaga abakulembeze abasomye era abategeera butyo bwe bakwasaganyamu abantu, so si kulwanira bulwanyizi bifo. Kinaawe oyagala kubeerako minisita, oyagala kubeerako MP. Kakati bingi nnyo ebiri awo byetuyinza okugamba nti no banti baga nti akakyama amamera munnange koonoowe kati okwali nakola kikusaabatta. Kakati Joel Ssenyonyi ono abantu bamulaba batya? Waliwo omuntu omu yataddeko nawe nabadde ndaba omuntu omu ng'akomentinga ng'agamba nti Ssenyonyi nkulaba oyagala bwa president. Okay, nze nyinza obutakiwakanya nti omukulembeze yenna tasobola kubeera awo nga tamanyi muntu ayinza kumuddira mu bigere. Joel Ssenyonyi ali muwulize nnyo eri Bobi Wine, kisooka kyoba omanya nti muwulize nnyo eri Bobi Wine. Era bwe mbitunuulira nze nga bwe bijja Joel Ssenyonyi ayinza Bobi Wine bw'aba avuddeko ku bwa president bwa NUP, Joel Ssenyonyi ayinza okusikira ekifo ekyo. Ekyo munnange tetuwakanira ebaagwa, ebadde prediction, tulinde tulabe. Okusinziira nze nga bwe ndaba ebintu, kale kwegamba bino byonna kituufu ono yaga nti oyagala bwa president naye abwagala atya, kubanga ne Sseggona naye yagamba nti Bobi Wine bisanja bibiri bwe biggwako naye Sseggona abwagala. Naye njagala okukakasa nti Sseggona ne bwe yeesimbawo ne Ssenyonyi aba agenda kumukuba. Era nze nsuubira okuba nga Ssenyonyi ye president wa NUP addako. Ekyo nze nkikubuulidde era nkisembezaayo, sigenda kukyongerako. Mukama Katonda abakuume.